n'atuula. Sseerako akokola okunoonyereza kwaffe eri omwami ono yalabibwako ate olunaku olumu ng'ali ne mwana muwala gw'atera opepeya naye bazze ate ewaka era bw'atyo yamuyingiza bulungi nnyo mu nnyumba n'amwaniriza ne batuula mu ntebe ne batandika okunyumya naye nga balaga nti bali very close era waliwo ekigenda mu maaso wadde tekyasooka kubeera clear omulundi ogwo. N'atuula onfuna naye nga kale engeri gy'amukwatamu eraga waliwo akakwate naye nga tekiri clear bulungi wabula baanyumya olunaku olwo era bagenda maaso n'emboozi yaabwe omwami n'ayimuka n'agendako mu kisenge n'aleka omukyala n'akomawo ng'ate ali mu kisaati agiggyeemu bwe batyo nga bwe baseka olunaku olwo then oluvannyuma ennyo omwami ono n'awerekera omukyala ono n'akwatako n'akola ki n'agenda era bw'atyo oluvannyuma ennyo nga wayiseewo akabanga nno akawera nga kiraga nti omukyala ono yali essaawa ye etuuse ey'okuva awaka wano. Omwami yayambala essaati ye omukyala n'ajja amuterezeko bulungi nnyo era bwe batyo mpola mpola mu mukwano omungi ennyo omukyala ono gwe yali alaga omwami ono nga balagira ddala nti bambi bamukwano ate ekitenkanika nti friendship yaabwe yo yanjawulo nnyo okusinziira ku bakyala abalala bwe batyo bayimuka omwami asobole okwolekera omukyala asobole okweyongerayo ate ewuwe oba mirimu gye emirala ne bafuluma ne bagenda naye baabeeranga nnyo n'omuwala ono omwami ono yabeeranga nnyo n'omuwala ono nnyo era kyatuwaliriza okugamba nti tugende tufolowinga omukyalo ono era lumu twamufuna nga azze waka so mu kugenda ne tumufolowinga ne tunoonyereza gy'abeera ne byakola twagenda okizula nti omuwala ono alina forex bureau gye yayingirangamu. Tusalawo okunoonyereza ate ku mwana muwala ono tumanye ye biki byakola olw'ensonga nti yali ate apepeya nnyo ne suspect waffe twamufolowinga okutuusa ate ku kizimbe ekimu mu Kampala bw'ati n'alinnya amadaala era ndowooza olaba tamufolinga bulungi nnyo olunaku olwo ne tumulaba ng'agenda mu forex bureau eyo nga kiringa oba gy'akola okitegeera tetwasooka kitegeererawo you get ekyo ne tukita then olulala era tufolowinga omuwala ono tugenda okulaba era ng'agenda mu forex bureau y'emu era bw'atyo omulundi omulala yalabibwako era still ng'ayingira ekizimbe ekyo kimu naye nga banka eyo saagadde gyatukkiriza mannya omuwala ono mwe yayingiranga tugenda okulaba era ng'agenda mu forex bureau y'emu anfuna bwe yagenda n'akola investigator yasiibawo that very day alabe kyekiddiira olw'eggulo omwami bo yajja n'akola ki n'apiikinga mu kaseera ako olw'eggulo olwo omwami yajja asobole okukima omwana muwala ono ne bakwata okuba ne beeyongerayo mwana muwala ono naye twafunamu obuzibu nti owa security forex bureau kataatugwemu ekitegeera kataatugwemu naye munnange era twakiterezaawo mangu ne bakwata baneko ne bakola ki ne bagenda so omuwala ono nga kira yali akola mu forex bureau eyo okitegeera ffe nga tukola ki okunoonyereza kwaffe kaakati nno maama wange ebintu ebimu mutowo bye yagamba bbawo byakola byandiba ebituufu ebikolwa omwami ono byakoleranga mu nnyumba ensonga lwaki nkugamba nti mutowo yayita kulimba yatambulanga nnyo n'omukyalo ono mwana muwala ono ng'era ebiseera ebisinga wava ku mirimu agenda na muwala waba takoze abeera na muwala onfuna nze era mu kusooka nali manyi mulina we mumuyita omuwala oyo naye ebyagenda mu maaso bizibu nti olunaku olumu baawo yakomawo ewaka n'omukyalo ono ne bagenda mu nnyumba ne banyumya anti mukwano gw'ennyo oluvannyuma naggalawo enzigi ne bagenda mu kisenge ne batandika omukwano gwabwe
Mu kulondoola omwami ono spy camera zaffe ez'omu nnyumba ate ze twali twateekamu zatuyambako okumanya buli kimu ekyali kigenda mu maaso anti olunaku olwo omwami oyo yalabibwako era n'omukyala y'omu gwapepeya naye kwolwo bambi naggalawo enzigi bulungi nnyo amadinisa n'agazaawo n'akwata omwana ono omuwala n'amutwala mu kisenge mwe yali asula bwe bati olunaku olwo bambi ebikolwa byagenda mu maaso byatulaga nti waliwo ekyali kigenda mu maaso wakati w'abantu bano ababiri era bwe batyo bayingira mu kisenge ne batandika ate okukola omukwano gwabwe ne batandika okuromansinga nga kiragira ddala nti omwami ono omuwala ono eyali akola mu forex bureau ate yali amweyagaliza era sente bambi yaziryanga ne mwana muwala ono nga mukazi wattu complainant waffe ali e Mombasa akakalaba emirimu asindikira omwami sente bazimbe ennyumba basobole okwebazaawo n'abaana baabwe naye nga ali eno apepeya n'abakyala era bwe batyo